wandege mwalidde embizi omusiraamu bwali embizi tasikira kitaawe omusango gwa mwalidde embizi bavubukamu kyebasaanidde Galvindu teyalaba bulungi n'eri embizi abo bawedde be bapapala mu bino. And this newspaper is collapsing. Olwekyo the auditor carried out is an empty cell. Banoonya Kabusenga kumusiba. Kabusenga namugamba nti famu ye ejja kuggwawo okujja kulire ne Kabusenga balina okusasula miliyoni 10 banfuula amabugone bankolako amagone banfuula omulala. They will pay by any means. Emandwa terumbibwa buli nokalema muwulidde ajobojja ku CBS totungangalira nawe totungangalira gwegenda ku CBS bwowa sente. If it is a normal training, others who have been affected are not making noise. Why are you making noise? Why doesn't the spokesperson of the army make a noise? I'm coming back. No, radio y'obujjajja ate obwavu buli mu radio y'obujjajja n'obukwitako buyisa obwamawulire bwa CBS obwavu bubunye mu nnyuma wotegeera nti katoka namawulire ka CBS obwolo buli enongosereza musemateeka neafunamu tutegedde bamafiya tewaliwo ekiyitira. What they are saying, you see, nabagamba nti obwongo bwamwe butalina magezi buli bwebwe. We had term limits. You came up and say we want a flexible constitution. You change the term limits. Now, if we want to reinstate the term limits, you must give reasons now. Kubanga you had it. The Americans had no term limit until 1956. When one president who was in power defeated them twice and was heading for victory the third time. Nebagati unanava kati. Nebachireta mu Congress. The man did neither opposed it nor supported it. Nebachijjawo. Kati it cannot come back. You had it, you changed it, when you reinstated it, you are passing a no conflict. Ogamba bano ebawa million 5 ne omanyite basoma logic. Let me tell you. Eba na Uganda ngaba bonye nnyo. Ate kolinga oganti bakikyusa. Let me tell you. If you a serious housewife who reasons and your husband tells you we have important visitors now, instead of you cooking food, preparing food for the visitors, that is the house girl. Kuba gwe sagala owunyemuka, do you believe? Kitegeeza ni asinga okufumba. Kakati, if you agreed to change the term limits, nga Museveni yaliwo. Reinstating the term limits, mukikola Museveni agenda. The person we gave this unusual privilege of a termless term limit. Now that we considered it, his contribution to the liberation of the country, his statesmanship, and therefore, now that he is retiring, and we are not sure that we shall get another person of his qualities, we are resenting the term limits. So the moment you reinstate, Mr. Kamara, you want to tell me that the amendments was meant for Mr. And Muchijawo, you gave reasons why you wanted to change the constitution. Era babidandisa libaleta ebyobusiru nga bano bibaleeta tukole third way tumwongereyo emyaka 3 nga mukijjawo ekintu ekitali mu constitution toyina gyokijja bano basiru bagawa sente mukanoonye wonna buli kirabiseeko nga kyasama waliwo nekyaga nti Museveni alulinge for life. He was stupid. Why? Andi kubuulidde Museveni. You don't need Museveni to rule for life. Toyinza gamba nti mukazi wange tujaguze ekijaguzo kya myaka 10. What are you feeling? Jomalako jo celebrate because you are sure. So if Museveni is popular, no, we don't need to make him Amin. Let us renew his contract every time until life. Nebisajja bino biri emmere. Bannange ebisajja bino nze mbabuulira abantu bonna abasinga obungi ne bannandiini tebajja kgenda mu ggulu.
nedda kasaba n'abawe ebigezo ku mulyango basiru kati ako gali mu parliament n'obugwagobwago waliwo agawadde sente apapala. This is stupidity. Teri mutamiivu abyogera kalagala waffe nti kadinali tumufule kadinali for life. Yes, kitiibwa kye baakimuwa ne kabaka tumuyinza tumulanzigirire kabaka for life. Olw'okuba abantu bamwagala abeerawo until today. Bw'asala bwoti applicate tikita application nti obwakabaka mbuvuddeko mbwadde omwana wange naye gano gasomako. You people, where did you go to school? Esente ezagula amasuuti ge mwambala zisinga amagezi gammwe nga mugatunze ku market. These are political systems. Nti what they are saying, we go back to parliamentary. Why? Tebayinamu omuntu asobola kufuna kalulu ka president. Ne kirungi kyakyo NRM yesingira abantu ababaka mu parliament. Era ja kusinga NRM ngule ono muvuka yagireeta. Nankabiro bamuwa 5 billion. Go and tako kataga beya nako. Nankabiro yafa. Ogwanga yafa. Abali bali munyonyo. Bakubira akatamika bali munyonyo. Kumacha basula ntebe. Tumwebaza anonyo bibye. Agenda kutemba ne Kiwanda wako ne Kiwanda ate ne bakuba Kiwanda bakubanda ne baleeta Kiwanda ne bamukuba lwaji omukulu yabagambe munyonyo nankabirwa tumwebaze basula munyonyo basula ngende basula ntebe ngencha balonda omusajja n'abayite munyonyo ngambala bakumacha ogwanga nankabirwa tumwebaze ne gundi Kiwanda ngataliko nkugambe ne Kiwanda yaliko n'abaga nti mugende munzigireko kadaga mugende mujjeko nina bawa miliyoni 10 kasaba amala omujjako najjako esimu mukwano gwe namubuuza are you not going to pay them? No. That my father-in-law told me never use your money, use the rest. Because money must have a purpose. Do you want me to make all of these people rich? Ate kugambye njirina ne meeting gye basembiyo okutula eggulu njirina. Uncle Sam n'agenda n'abaga nti omusajja ebintu yabiwaddeyo osobola okutunoonyeza gye biri ate munoonya byaki omukazi wagambye olubuto si lulwo lwaki bwagenda mu lusuku oddujjamu ojja omugobera tomera tonzitira omwana you say the recordings are not yours mutuuze nniyo nabakubye nabamaze bavuukamwe mutuuze nniyo ekyasinza okunyiiza kwagala kunzitira gigeni all of this rich yegindi bali bagikoledde nze wali olebe bikivuddemu nagaana okugendayo nga bagamba kawuli akasajja akasiru this man must destroy his tapes and apologize to us mmwe mubampe sente gwe oyina sente meka kalenze gwe jako ekyogere penyo nonkwasa omutwe gwongwase these are things that make me annoyed mancha bategeeza to give him money he must help us. Mbiemba koledde emyaka 14 mwampa ku sente kwega kye bategeeza I can only get money if I save them. Sijja kuchikola bulinzi mmwe na bwongeddeyo paka nonejjula obujozi omujozi yagambye he thinks he calls us arrogant but he is a stupid arrogant man. Why? Museveni respects him, yes, but he does not look at his welfare. Mutampa sente ntwalezezogwe okumanya mulenzi gwoli musiru uli musiru you an idiot yagamba mulenzi yagamba mirundi no kambuvuma obusajja nakutenga wereke don't expect anything from me. No reconciliation, no compassion. Sikyayagala kati mujja kutegula waffe galubindi olusitundo ajja kuvunaana abantu abo bavumye nnyo obanzi tonzite nawe bali kutta bwagambye ekyanyiziza nti bumpite ndiswinge tepu zange bulyoke bumpe sente. Yes, I agree with you nga kati mwebaze kagamba. We should not give him money. Nebe mwateseza lakyo birese. Angambulaba ku FBS mwali tamale. Watesezeyo. Baje kukuba no hotel baboche. Do I need your money? Kato bambudde. Myaka 8 mumwanyabonya. Mujja kutegula. Mujja kutegula buteguzi. Galubindi olizitunda. Olizitunda otegule ewafu. Bunyiza kubanga bambula. Bakakanye mutegeragane. Look what somebody who says. Nkugai nakukutenga bwogera. Look what somebody who says that he blocked all of my money because the rich Mirundi is a nuclear bomb. Now that he wants me to save him, I should go and full of the ghosts to Lichifunako.
nakula bakongo yabalenga to yalumwa yes nabalabanga baavu me I've never been a poor man. I've never been a poor man from childhood. Wabalabako kuva gye This is privileged wealth nga bali mu mbeera nzibu nnyo gwayina buwoteri gotta abantu singa abantu ba Uganda si bantu balamu olunaku lumu tosanga nga bamukubyeko omuliro nodduka ne kajiji nosanga nga bamupye bamutiddewo gwe bakubanja kutta baana bwero nsinikirako amanyo si Uncle Sam yabagamba allow with this man drive in your lane, he drives in his lane. He does not want you. I will never reconcile with Rwabo and his team. I will never forgive him. The strategy was to make him poor. Nti babana woza anti ulira bagamba omukozi tasobola kuyita mu parliament. Era kyobolaba anti bano bebaba lita bebaba wasende nkolaga list nga batudde baba list kata katajja kudda kajegere yakubwa ono omwala ibutambala tajja kudda Aisha Kabanda dde gundi yani abo boyogera te banoko ono tajja kudda gundi otafiire mukwezi tajja kudda ngenda bakubira obutambi bwabwe bwonna for the election kati vita total destruction bulenzi mu total destruction tamala abaguddeko olutalo babeya jevu nanka 5 billion to tackle Kadaga Bay and Nako. What did he achieve? Did Naka achieve anything? Ya formula with the Kunsi. Not to Sakavina, Nakatuan Nakasero, a walking dead. Nakatuan Nakasirate, Ariteon Takari party too. Nakakwata Twakit and Nakaputuala you. Akatikazimba Gana Isis. Ngazimba Ganatia Isisi. Get ready to Babula Christians. Absolute Batikuku Maria Bachana, Mubatira. Katika Zimba kuyambi church yafa is dead ni Catholic church dead namagande chito kuyabadde abantu olaba kubivulu bino ebyaniya ne Christmas mufudde mu abantu accident says the police is dead seringa ndiga come and say neite mwaso fika salama nasanga byaluhanga agenze ku KFM akamonita akaogereddeko tabiriyo bana mugabo byaluhanga I need you in a police uniform. Uyo pathologist mukube mu malewo mukube video ana imwali mogalinga mwali ogani yabayodde yabamazeewo abazungu bazina mazina tuzina mazina tetuyina tabu obusika bwawedde mwali dembiji kakati abali dembiji bali sebino chovala akana akavubuka monesa yakakubye mbukavumye muhozi ne bakasiba ne mutani wanda ndulina mulabi agamba nkuvumye kubanga nasoma obwaloya toyina wonkwati kati yali descent kati naduli alese mugunju kunsi yes alese mugunju mutabani we nga mwagalo kamala ndi kubuli naduli alese mugunju mutabani we mulungi ba descent we don't make bwetuba tukola mu politics don't move from extreme end of politics to the other mutabani wa naduli abadafu mabali bako bakitawe kati achuze bawagira bamuletedde sente ewange ziteretenka bakatabanika akaji bako kubana abo muti wange tumuziretayo mwata jitinga mukazi wange 2 times yegoze na damu mwaza yakula basagizi banzite mwaja ko programu zange mba wangudde how can I save you? These are idiots, very arrogant fellows. You wanted to kill me, I survived. You plotted to take me to Jankwas, I refused. I can give it to your mother. Benyondo, singati tuwaligenzera kugenda. Nali badde nakutta dangoli wakajiji webas. Ojeko programu zange. I can give a million ya job, so na bado ni nkutabu. Obichayi wemba ina ko run away from me. Amwekira. Ate bomunyigiriza nabadde mami tamale ya babanja banayuka tababanja ndoza ne yanga ngoboli bino byonna biva ku kintu eki busika nti babalowooza they are fighting wars. Let me tell you, was wagamba opposition tell you Museveni can easily come back. Museveni can easily come back. Olubiri lushabuse. Why? Museveni is a stabilizer in the region. Ate Museveni ayina emikisa kati bwe yalonze kamanda ali Kongo uli anti babye yembawo ne bwe bazibba kati mpulira kongera kwa kana kafekete kana kaino butubu kati kamwenda kekakube ebyobusiru ne bakawasende kati mukulu wako yaliyo tekasobola kuba byabusiru. Total silence in Congo. Mukulu yaliyo yayola kana naye balika ba nakasabire waffe balika saza makanso buno balusaza jirita
etepo eri Mwami Tama nabo tebutudde ndowooza. Mbubiye mbumazeewo. Nabo tebutudde. Anti bwe buli mu bino. Kakati buli oleeta ekintu kino ale tukiwumulamu ebituli. Kibali kina kugira wali. Bakuba Bobi Wine. Tikakati kye basazeewo Post Bogon. Embizi. Bobi Wine bamukubiddewo ate katyawo. Okujjako ng'oli muloge. How do you believe that Yemuko can succeed his father-in-law, a man who has children? What type of reasoning is this? Oyo tasobola kati bino byonna yabikola. There's 5 things for survival. Tebatidde muhooza Museveni akomawo. Museveni has all the chances of coming. Mwami Kabuleta yabagambye. Abo bakabuleta mbwa ono yabuletamu. Tayo nana kulwangira kabuleta. Kana yaji with kabuleta. Akombe bigere byono bishop. Nabiwunya amuwunya ne munyuma. Tande takabusita. Tale tambwezo. Yagambe bakufana nga bali abatabani ba Saddam. I have no time with those kabulu. Ngamba no. Mutumo gwino. Obo nanyuma yona nasi yono yabuteka musindi. Nabwale nyuma. No yona yakotingi. Then I waste time with oyo njogera naye. Niko musanga ntambula butambuzi. Amwa above. My is above easy. Muli mo bese ogira nabunzi. Ebya bifu. Bitaluna kulwa. Nganteke originality. Bwasata era kuba muhozi. Muhozi yabalagera mugende mutabantu. You would say. Naye yatta. Mwa abaligamye naye yatta. Baba banja abana 1025 katukola audit. Olabe mutabani wa Kajiji bwadduka. Pakistan yamwesibye. Mwami Kabuleta Tamala gambye. Mutabani wa Kajiji Pakistan yamwesibye. Atemba banne bamusibye. Yakujjabi kubulira. Mukyamula bako. Kajja kabeka. Nikere kusuti mu cabinet ne kajogensi. Kakyalabika kekweka ngenzi. Buli yansonga mu olukala ajja kusasula. Mujja kutegula. Si compensation. Kutegula. Go to a Muganda man and ask what okutegula means. Bwepa akakumando tegula. Mwami Tamale buli akona ku muhozo onyiga nnyo. No, ati nkugaya nti mbumanyi. What if Museveni is coming back? Museveni is likely to come back. Why? Muhozi is young. Achaina mukisa mingi. Tu bano kibakwatiddeyo. Kati sente bazibba mu government. Kati atawonterezeza Museveni asobola okudamba bana bayinti buli bakona muhozo bako waya. I know. Nti bano tebayize. Let me tell you, if I'm one of those stupid fellows who don't know how to strategize, instead of wasting time with them, Nzenga Bobi Wine nalise press conference n'abantu ba. Nemba gamba, our country is attacked by COVID-19. Fortunately, I want first of all to thank the donors who have contributed these drugs to the country. This exposes our government that in spite of the taxes they collect, we have again to rely on foreign aid. I salute them. Now, let me take this opportunity. I appeal to all my supporters to go for vaccination. Yes. Because Museveni will reemerge in 2026. Agamba abantu ani yabagema. The voters who are alive now, to whom do you attribute your survival? Yes. COVID-19 will be a deciding factor. Why? What caused it to impose defeat? Yatoka no kunywa chloroquine. Yasoka nakani. This is a Chinese movie. Teyategeera anti COVID yatuse ne mu America. N'abakozi bene babakwata. Nasekera Joe Biden. President said, Joe Biden in spite of the fact that my staff get COVID, he and his wife don't. Kakata, how can the president of the United States get COVID? What if it was a missile intended? It was a missile intended. It was a missile intended.